Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku lwali waliwo omukyala eyambuuzizza ekibuuzo n'ambuuza nti mubuulire ebyo byasobola okukolako service ku mubiri gwe naddala wansi, ebyo bisobola okuleetera omusajja okubeera nga tamwetamwa, omusajja we okubeera ng'amuyaayaanira olw'ebyo by'alina wansi oba olw'ebyo by'alina okubeera ng'akolako service buli kaseera omusajja abeere nga tamwetamwa. Waŋŋambye nkubuulire n'eddagala eryo ly'olina okukozesa ebyo by'olina okukolako service. Eddagala ngenda kuba ndikubuulira era nga nkulaga ebifaananyi obeere ng'oliraba eryo ly'olina okukozesa. Kakati ebyo by'olina okukolako service njagadde mbikubuulire, ngenda kukubuulirayo ebintu 5 by'olina ng'olina okuba nga obifaako nnyo naddala wansi kuba by'obuuzizza. Ekisookera ddala ng'oyagala okubeera ng'omusajja wo takwetamwa, nga teyeetamwa bintu byo, osaanidde obeere omukyala omuyonjo wansi, kuba ndi ku ebyo eby'owansi ng'omwana omuwala gw'omukyala obeere ng'okolayo service. Kati service oyo gw'oteekeddwa okukolayo n'ekyobuyonjo kikulu nnyo. Ekyobuyonjo ekyo kitwaliramu ebyenjawulo okubeera nga weerongoosa, tokkiriza nviiri kukula, gamba obeere ng'oli mukyala muyonjo, obeere ng'onaba buli kadde, kijja kuba kirungi nnyo kasooka n'abeera omukyala omuyonjo wansi eyo. Ekintu ekyokubiri, oteekeddwa okubeera nga weefunza. Oteekeddwa okwefunza ku mwana omuwala, oba wazaala oba tozaalangako, oteekeddwa okubeera nga weefunza. Ekyo nno kikulu nnyo, okwefunza kukulu nnyo. Kati eddagala olina okukozesa ku nsonga ey'okwefunza, nkusaba onoonye muko weewumbeko, funa obukoola buteeke mu kabaketi oba mu bbaafu, ofune ekibwankulata nakyo kiteeke mu bbaafu, ofune ne kajjampuni. Kati ebyo nga bwe mbikugambye 3, funako bikoola, ofuneko obukoola buyengere wamu bulungi nnyo, teekamu otuzzi tutono. Bw'omala obbiyenga bisengejje bulungi nnyo emirundi nga 2. Bw'omala obbisengejja beera ng'obitawaaza ng'amazzi ogayingiza munda, ogenda kufunda bulungi. Tawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda. Olunaku osobola okganaba emirundi egiwera 5 oba 6, kwegamba ggwe obudde bwonna bw'osobodde okufuna beera ng'otawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda. Kagenda kukuyamba okubeera ng'ofunda, okubeera nga weekolako service ku nsonga eyo y'okwefunza. Eddagala eryo likola nnyo ku nsonga y'okwefunza. Kati ekintu ekirala ekyokusatu, okusika. Gwe wenna omwana omuwala oba naawe yabuuzizza ng'oyagala kumanya ebyo by'olina okukolako omwami abeere nga takwetamwa naddala wansi, oteekeddwa okubeera ng'osika oba ng'okyalira ensiko. Okitegeera, ebiseera ebisinga osobola okubeera ng'olinako, fuba okulaba ng'ozikuumirako, tozikkiriza kubeera nga ziggwaako. Nga bwe nabagamba nti buli w'osika n'obivaako, buli lw'ogenda mu nsonga zammwe ezo zikendeera. Ekirala, buli lw'oyambala ennyo empale ng'ezikwata era nazo ezikendeeza. Ekirala n'ozaala, buli lw'ova mu kuzaala abalongo abo bakendeera. Kati n'olwekyo osaanidde okubeera ng'obakuumirako. Okyamazima mulimu abasajja babasaba, mulimu abasajja batera okwagala ebintu ebyo. Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'osika, fuba okulaba ng'okyalira ensiko. Kijja kuba kirungi nnyo, gwasobodde kikole, n'olwekyo kijja kuba kikuyamba okusobola okubeera omukyala ow'enjawulo. Byebyo bye bimu by'olina okukolako service wansi, omwami akulabe ng'oli wanjawulo ku bakyala abalala. Kuba ebiseera ebisinga abakyala abasinga tebaasika. Ekintu ekisumbuwa nnyo abakyala, kati abasinga tebaasika. Kati gwe singa okikolako kijja kukuyamba okubeera ng'oli mukyala wanjawulo. Kati eddagala ly'olina okukozesa ng'osika, osobola okufuna omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki ogwo singa obeera ogufunye, funawo ogusiiga. Ofunawo ogusiiga nga weeseetinze bulungi, funawo ogusiiga. Kati awo w'osiize w'okwata nga bw'osika. Ekintu ekirala, n'omuzigo omuganda gusika bulungi nnyo naddala kati nga gwagala ozikuumirako, osobola okukozesa omuzigo omuganda wamu ne olive oil gwayagala ozikuumirako ng'olina kwayagala kwongerako. Olive oil ajja kuba akuyamba bulungi nnyo okusobola ozikuumirako. Kati waliwo n'emiddo egy'enjawulo gy'osobola okukozesa ng'oyagala kusika. Osobola okufuna namirembe. Namirembe oyo singa obeera omufunye muyengere mu ngalo bulungi. Kati kwatamu ebyo by'oyenze nga bw'osika. Kutukumu naye asika bulungi nnyo, naye omuyengera mu ngalo n'okwatamu ebyo by'oyenze n'obeera ng'osika. Ekyo nakyo kirungi nnyo eky'okubeera ng'okyalira ensiko.
abasajja abasinga bakyagala nnyo era obeera okirina gwe omukyala gwe omwana omuwala oba mukyala wa njawulo ekyo nkikubuulira. Kati ekintu ekyokuna ky'olina okukolako saaviisi buli kaseera tunuulira nnabunyaayo. Ebiseera ebisinga nnabunya zammwe zitera okufuna enkanyanya oba olukanyanya. Ebiseera ebisinga zikendeera, eyalina ettama ne likendeera. Kati n'olwekyo fuba okulaba gw'alina amatama, fuba okulaba ng'ogakuumirako. Naawe atalina gezaako okulaba ng'ogateekako, oba gezaako okulaba nga nnabunyaayo ogyongerakokko ebeere nga yeyongerako obunene. Ettama nalyo obeere ng'olikolako saaviisi. Ng'ogenda kutereeza ettama, sooka weesale bulungi, oterere enviiri ziggwereko ddala bulungi nnyo. Omala ozimalako, ofuna akatawulo okanyike emazzi agabuguma, sooka okayiseeko bulungi nnyo. Omala okukayisaako ofuna omuzigo omuganda, ofune n'emagejjo, ebikoola biyenge bulungi nnyo mu ngalo, gattamu omuzigo omuganda. Tandika okubeera ng'omasaajinga amatama ago, gajja kuba geeyongerako bulungi. Gamasaajinge bulungi, ojja kuba olabawo enjawulo bulungi nnyo. Beera ng'amatama ogakolako saaviisi. Omwami tajja kubeera ng'akwetamwa, tajja kwetamwa bintu bye, ekyo nkikubuulira. Ekintu ekirala ekyokutaano, ebbugumo. Yongera ebbugumo mu bukyala bwo. Ekirala, woomesa amukko. Osobola okuwoomesa amukko ng'okozesa eddagala lino lye ngenda okugamba. Kati ng'oyagala okufuna ebbugumo nga mbutuufu olaba tokyalina bulungi bbugumo, ekisooka nkusaba ofune ebikoola by'amatovu. Ebikoola by'amatovu ebyo byo ogenda kubinywa bunywi, bifumbe. Bwe bimala okujja biteeke wansi bibeere ng'ebiwolaawolamu. Funa akasengejja, sengejja eddagala eryo. Beera nga buli lunaku onywa ekikopo kimu. Ku makya nywako ekitundu ky'ekikopo, ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka nywako ekitundu ky'ekikopo. Kitegedde? Ebikoola by'amatovu ebyo birungi nnyo mu kwongera ebbugumo mubiri gwo, wansi mu bukyala bwo wamu ne mu magulu. Nga bwe mukimanyi nti ebbugumo kkulu nnyo. Omukyala buli w'obeera nga tolina bbugumo ebiseera ebisinga obeera tonyuma, obeera tojja omwami tajja kuwoomerwa. Ekyo nkikubuulira. N'olwekyo teeka ebbugumo mu mubiri gwo, kijja kuba kirungi nnyo. Kati ate osobola n'okunaaba ku ddagala ng'olinaaba wansi. Lino ddyo ligenda kukuyamba kuwoomesa ate era kwongera bbugumo wansi ng'onaaba linaabe. Lino ddyo lyakunaaba, wuliriza bulungi. Nkusaba ofune mubiri, fune kanyeebwa, ofune kafumitabagenda oba kafumitabagenge, biyenge. Funako bukoola, bugatte wamu, buyenge bulungi nnyo, buyenge nnyo. Bw'omala obbuyenga bisengejje. Omala okusengejja ebyo by'oyenze, nkusaba obeere ng'otawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda. Tawaaza nga bw'ogayingiza munda, gagenda kukuyamba okubeera nga oyongera ebbugumo wansi. Ekirala ogenda kubeera ng'owoomesa, kuba kanyeebwa oyo mulungi nnyo mu kuwoomesa. Ekyo nkikubuulira, wamu n'emubiri wamu ne kafumitabagenda. Beera ng'okola ebintu ebyo, kigenda kuba kikuyamba. Oteekeddwa okukola ebintu ebyo saaviisi, oba oteekeddwa okutunuulira nnyo ebintu ebyo olw'ensonga nti bikulu. Bijja kuba bikuyamba okulaba nga weekyusakyusaamu, obeere omukyala ow'enjawulo ku mukyala omulala. Ebiseera ebisinga buli w'obeera n'omusajja oyo n'obeera naye olwaleero naluli, omwaka ne gugwa wali, omusajja akukoowa, omusajja ebintu byabikoowa. N'olwekyo ebyo bye nsobodde obbafunirako, mubeere nga mubitunuulira mu abakyala, mu abaana abawala, mubitunuulire mubeere nga mubikolako mpola. Kwegamba oba oyagala okwekolako tokiteekako bbugumo, beera mukkakka mu kikole mpola nga weetwala. Bw'obeera oyagala omwami oyo abeere ng'akunyumirwa, akuwoomerwe, fuba okulaba nga weekolako, nga weetereeza, nga weeseetinga. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 0774734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nnyongera okubannyonnyola ku nsonga eno. Singa onaaba olina ky'ombuuza, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.